ensonga za Masaka kunga zikuttenya kati era abantu bangi mumpeereza message ne mungamba Hon.Mpuuga Shamim Malende tuyambe otutemere mu constitution ya NUP bwe baweeri Shamim Malende tuyambe otugabire professional guidance ku nsonga eziri Masaka kunga bannabyabufuzi buli muntu bayogedde buli omu awadde endowooza ye ku kikyalowooza naye twagala okufuna ku professional guidance ku nsonga ze Masaka kunga esukka ku kubeera nti buli omu ayogera kyalowooza oba okugatta ku ebyo already ebyogeddwa because ensonga ya Masaka kunga ebaddewo kati eyingira ndooza egenda kuyingira wiki eyokusatu nti okujjukizaako katono ezo z'ensonga eza Masaka kunga. Masaka Hon.Mpuuga Nsamba yagobyeyo abaana ba kunga n'agamba tayagala kuddamu kuwulira ddala kigambo kunga okuggyako ng'amaze okunnyonnyoka obulungi kiki kitegeeza ng'akitegeeza nti muno abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform baba balina okwesitula ne chairman Nyanzi Fred Ssentamu akulembera kunga ne bagenda e Masaka ne basisinkana Mwami Mpuuga nga ye akulembera ekitundu ky'eyo ekya Nnyendo Mukungwe ne bamala okumunnyonnyola kunga kitegeeza ki bwe bamunnyonnyola kunga kyekitegeeza awo n'alyoka either abakkiriza okugenda mu maaso n'emirimu gyabwe oba okulaba nga tebiriimu nsa n'abagaana. Kyebuuzibwa nti Mwami Mpuuga obuyinza yabuggyeewa. Mwami Mpuuga ono simanyi kiki yeeyita kubanga bannakibiina kya National Unity Platform kino bakirabye ng'okunyooma His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nti bw'aba Mwami Kyagulanyi Ssentamu nga yalonda ekitundu kino nga ye yasalawo nti mubeeremu abatwala ekintu kya kunga mu maaso. Kunga baba bagezaako kunga bannaabwe abatamanyi mulamwa gwa National Unity Platform. N'olw'ensonga eyo Shamim Malende nga ye munnamateeka asazeewo okujja atemeeteme mu nsonga zino tulabe kutya bwe ziyimiridde ne Mwami Mpuuga obuyinza bwe tumanye wawe bukoma mu kibiina ki National Unity Platform. Erimu eyali gazetted okusobola asalinga ebibuuzo ebisinga obungi ku Masaka kunga so providing a guidance okusinziira naye nga kyenjagala okusooka otegeeze nti kunga yagenda in place nga constitution ya NUP amended yakyusirizibwamu tenaba kubeera gazetted naye structures ne zibeera adopted era ne zibeera ku ground era ne ziba nga zikola era ne zibeera nga zakola ki zakonfamingibwa era nga mu byobufuzi tosobola kuziggyawo kubanga mu byobufuzi osobola okusettinga setting ekola ensonga ezogera ku biruma bannayuganda amaloboozi g'abantu okuba nti gawulirwa ebiruma bannayuganda okuba nga byogerwako whether ng'oli mu political setting eri registered oba ng'oyogera ng'omuntu so kunga abantu abali part of kunga n'abali mu kukola emirimu gyabwe babadde bagikola era nga bali accepted era nga bali part and parcel of National Unity Platform oba kye tuyita people power era kunga bwebeesika ebadde tesosola erinamu ebibiina by'obufuzi byonna mulimu aba NUP mulimu abava mu DP mulimu aba FDC mulimu abatalina ebibiina byabufuzi naye buli muntu yenna awulira ng'alina ettoffaali yasobola okugatta ku ggwanga lye yadde nga tali mu kibiina kye yadde nga talina kifo kya bukulembeze si president si MP si meya si kansala si chairperson wa kukyalo si w'abakyala kwegamba nga talina kifo kyonna kya bukulembeze naye ng'asobola okubaako ettoffaali lyagatta ku struggle ali mu kunga okusobola okuba nti eddoboozi lye liwulirwa nti asobola okwenyigira mu bukulembeze direct yadde tali mu elective position so eyo yekunga so kyetwagala okusooka okumanya nti emabegako chairman Nyanzi yabadde akulembera kunga era teams za kunga zino ziri spread everywhere mu Uganda mu regions zonna eza Uganda nga bwe kugambye nnya zina ba coordinators ne kunga teams eziriyo nga ne mu central mwenyine mulimu obukulembeze obwa kunga oba gye tuyita Buganda region erina omukulembeze coordinator owa kunga era alina ne teams ezikola mu Buganda mu regions ez'enjawulo then mu eastern erina coordinator wa eastern ne kunga teams ezikola mu eastern owa northern gyali coordinator owa northern era nga alina ne teams eza kunga mu northern abojja mu eastern mu western tulina coordinator owa kunga mu western ngera alina ne teams za kunga ezikola mu western countries eziri outside Uganda ojja kusangayo teams za kunga kwa mtina kunga diaspora nayo gyeri so kunga ngazi
olw'okuba nti omulamwa gwayo mugazi okusinga ebifo by'obufuzi, mugazi okusinga okubeera nti oli emu, naye tetukendeezaako. Tuba tulina ekitiibwa kyaffe mu kkunga, naye tugattako bugasi. Si ffe kkunga, kkunga ngazi nnene. Kyobala nti ojja kujja mu Kampala district ewange gyentwala, osange nga waliyo omukulembeze wa kkunga, osange waliyo vice wa kkunga, osange waliyo secretary treasurer, tiimu yonna y'abantu 15 naye nga tekuli woman MP Kampala ng'ate ye tali ku ttiimu etambuza kkunga mu Kampala district. Naye ng'atuulako nga ex official member era asobola okujja mu nkiiko n'azituulamu naawe ebirowoozo bye oba n'agayidinga. Naye mu kutambuza propaganda ono, mu kutambuza kwegamba values zino za NUP wansi, mu kutambuza okulaba nti abantu babaagazisa ekibiina, babaagazisa people power, babaagazisa enkyukakyuka, bapulaninga tuyinza kukyusa tutya Uganda yaffe mu ddembe. Ekyo structures za kkunga abakulembeze abali ku bitundu kyadesigninga nga naye babeera tebaliimu, nga kisobola okuba nga kitambula kyokka n'omukulembeze n'ajja n'akyegatta okutuusa ebiteeso mu floor ya parliament, okukola overall guidance n'okubeera nti nno naawe obeera part and parcel of omulamu omunene ogw'okuggyako obukulembeze mu mirembe, ogw'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ako njagadde nkabawe musooke mukategeere. Kkunga e Masaka is just one. Masaka kyekimu just ku bifo ebitono ebiri mu Buganda ewabadde akatyabaga akali mu kugeza buli Munnayuganda ebigambo wano n'ebweru. Masaka eri paati emu ku Buganda naye nga ntono nnyo ku Buganda, naye ng'ate enkulu nnyo mu Buganda ewabadde Fracas gyenjogerako bakatyabaga akabaddeyo kuba bamubadde mubuuza ki ekyabadde banaife tutegera kigenda mu maaso, etteeka ligamba ki, ani yagambye ani, ekyabaddeyo kyabadde bwe kiti. Deputy President wa NUP Hon.Mpuuga yayimirira n'ategeeza nti waliwo ebitatambula bulungi mu Masaka nga bisinziira ku bali abakkunga bagitambuza engeri gye babikolamu, nti bagezaako okulwanyisa abakulembeze n'okuvoola abakulembeze abalonde. Era n'agamba nti kkunga bagikozesezza bubi mu Masaka, yeetaaga okubaako ebinoonyerezebwako kubanga etandise okuba nti teyagazisa bantu kibiina kya nga bw'ayagadde, ne bireeta ne bifuuka topic of discussion. Buli ku TV byebiriko, buli ku top political show byebiriko, to the extent nti kati Hon.Mpuuga ye topic of discussion mu Uganda yonna. Kakati oba n'ensonga za kkunga ze topic of discussion mu Uganda yonna kati waliwo we twogerera. Kakati ekibuuzo kiri nti tugenda abantu abavuddeyo okwogera bikiri basinze okuteekako essiira. Okusookera ddala abantu baafuna entegeera za njawulo. Waliwo abaagamba nti kituufu kkunga erimu abantu abakakkanya abakulembeze era yeetaaga entunulwemu. Waliyo n'abantu abagamba nti waliwo abaagala okuzimba obwakabaka bwabwe babeere nga tebagambwako mu bifo, n'olwekyo tebasobola kukkiriza abantu kuzimba bwakabaka kubanga obukulembeze bugazi okusinga awo. Ne wabeerawo n'abagamba nti waliwo bano abantu b'amaanyi nnyo, bali siniya, batendekeddwa, bakitiibwa, tebalina kumanyiirwa. Bwe baba boogedde kitukkiriza abantu abo kumanyiirwa. Ne wabeerawo abagamba nti muyinza okuba nga mulimu emikono emirala egiva ebbali okutaataaganya ebibiina by'obufuzi kubanga waliwo eyeewera nti ebibiina by'obufuzi agenda kubimalawo. So buli omu ayogedde by'ayagala, naye ng'ekisingako obukulu mu bigambo bino n'ekye bitaddewo mu ggwanga batandika okuba nga buli omu akola ky'ayagala. Ekyo bannayuganda kibalaba nti kiba kinafuya olutalo lw'enkyukakyuka. Bino bye bigambo byange ku nsonga ya Masaka kkunga. Okusookera ddala tulina okusooka okumanya nti Uganda ng'ensi nnene okusinga ffe ffenna. Bano bonna abaliwo bonna ne bafa leero, Katonda n'agera ne bafa ne bavaawo. Uganda ng'ensi egenda kutambula egende mu maaso. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Senga olunaku olwaleero Museveni ne ttiimu ye yonna eya kabinenti ne baakola nabo bafa. Opposition yonna nga bwekulembera President Kyagulanyi Ssentamu
ne cabinet ye Shamim Malende bonna ne bafa balubungoya nojja mu parliament yo nova ku speaker nojja ku buli awali ba stakeholders boga nti be basalawo ebigendo kolebwa maaso mu ggwanga batutegerera bonna Allah ne baagera n'abazikiriza olunaku olw'enkya Uganda esigalawo mwana wattu olw'ensonga Uganda terina nannyiniyo si Museveni nannyiniyo si Shamim Malende nannyini Uganda ye muntu oyo Lord Mary Mukwaago bw'ava mu Uganda n'afa enkya ensi eba eweddewo Hon.Mpuuga mugezi nnyo senga afa Uganda eba eweddewo President Kyagulanyi Ssentamu senga afa Uganda eba eweddewo Shamim Malende singa afa omukulu Ssebunya Andrew singa afa nti Uganda eba eweddewo nedda Uganda ngazo okusinga awo so tutandikira awo nga tudisikasinga ensonga eziri e Masaka eza kunga tulina okusooka okujjukira nti Uganda nnene fene bwe tugivaako egenda kusigalawo era ejja kukulemberwa era ejja kusigala ng'erwanira ensonga ezigiruma bannayuganda bali interested mu kubataasa ku misolo kubakolera enguudo kukubateekera eddagala mu malwaliro n'okuzimba amalwaliro baleme kudda bweru kubeera nga bajjanjabirwa eyo n'abatalina busobozi bugenda bali basole nga basobola okufuna adequate medical services abaweebwa ekitiibwa okusinga foreign investor ajja twempawalinga abaana baffe bana batunga obugatto bayanga manufacturers ba small manufacturers tubempawalinge bannayuganda ebizibu byabwe byebyo bisigala byebyo okukolera mu mbeera ennungi abantu obutagobebwa ku mataka ndabye w'ekitiibwa Honorable Lutamaguzi Shadow Minister wa Lands nga nange bwembonaabona n'aba human rights okulwanira abantu okubajja mu makomera ne ba victims of torture ne Lutamaguzi mulabye Honorable ng'abonaabona n'abantu abagobebwa ku mataka kwaye Shadow Minister w'ensonga z'ettaka so abantu baagala ekibbattaka kiveewo omuntu abeere nga atwala ettaka kubanga yenna nnyini lyo so si kuba nti alina amaanyi ebiruma bannayuganda bigenda kusigalawo baagala Kampala etafulaading amazzi ng'enkuba bw'etonnya omuntu asobola okuvuga n'ayita mu capital city ya Kampala neewalala ng'amazzi tegayingidde mu nnyumba ye oba mu bizinesi ye kumwonoonera bintu emyala gikolebwe fulo y'amazzi ebeere ennungi kasasira agibwemu basasula emisolo basasula empooza baagala okukolera mu bizinesi zaabwe nga tebataataaganyizibwa tebagobebwa basomesa emisolo emipya egibagizze bategeere gitegeeza ki ate nga tonabona kugireeta beebwa naye Allah yabajjulula n'abasikiza mmwe generation ez'oluvannyuma kitegeeza buli wali omunene waliwo omulala Katonda gw'asiteekawo oluvannyuma lwe either ng'onaafuddewo mu mirembe oba bw'aba alemeddewo Mukama amuggyawo lwampaka n'ateekawo omulala poyinti yange yakugamba nti Uganda nnene okusinga ffenna so bwe tuba twogera ku nsonga z'Amasaka n'ekkunga n'entalo eziri mu bibiina by'obufuzi tulina okujjukira nti bannayuganda be bannannyini struggle tewali muntu nannyini struggle ng'omuntu naye bannayuganda be bannannyini struggle era bajja kusigala nga bagikaringa forward singa wabeerawo omuntu yenna eyeemamaaza ensonga ey'okubiri gye njagadde okulaga nti obukulembeze si bwakwogerera tiiza gwe mulaba ndi mukulembeze mulungi nateekebwateekebwa is a good leader or she is a good leader n'olwekyo tetwetaaga bantu bagenda kukuba kerere nga balina be boogerera nti bakulembeze ba kitalo nnyo kubanga obukulembeze bwabwe tebwetaaga kwogerera nti ba kitalo nnyo bwe bubanga bulungi abantu babulaba era babuwulira era mu ekyo kyennyini njagadde nnyongereko ensonga endala nti olw'okuba nti obukulembeze bawulira buwulire era babulaba bulabe tebabwogerera tulina abakulembeze wano bangi nnyo mu Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde nga tebalina kifo kya byabufuzi kyonna kye batuddemu naye nga bwe boogera ensi ewulira tulina be tuyita opinion leaders bwe boogera ensi ewulira bwe bagayidinga ku kintu ensi ekigoberera tulina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talina kifo ne babawabula era ebiseera ebisinga abantu abakulu bwe batyo abali mu bifo bwe batyo nga beetegeerera nga bakozesa okulabikibwa kwa Katonda n'okwetegeerera bagaba information etali biased aba batalina side ensi n'egiwulira era ebiseera ebisinga boogera ekintu kituukirira ne bwe kiba tekinnabeerawo nze nalina mukwano gwange taata wange era akyali yadde yafa Dr. Kaliisa twamugalabeza Erohama
Allahumma ghafirahu warhamhu tusaba Katonda mu ekiwumula ekyebene bamusomye byamusubako byonna naye na mukwano gwange omunategeera ali naye mu kapasite ya muzadde wange Sheikh n'omuzaata batte naye yali mukwano gwange sikuba nti nno fortune teller ti abantu bagenda bamusasula ssente nayogera eby'omu maaso naye n'akugamba nti kino bwe mutakikola abcd kigenda kuba bwe kiti nawayitayo ebbanga nolaba nga kibaddewo kyetugamba tutya nti obukulembeze tebuli mu elective position zokka tetugenda kutenda bukulembeze bwa muntu kubanga alina ekifo kyatuddemu okunda bashamimo nti namu obukulembeze sasooka kubeera omani MP wa Kampala nedda mwandaba ng'olede siri MP ne mugamba yasobola okuwolereza abantu abasukka 10 ku bwereere ku ssente ze ku baavu bwe ku bugagga bwe tumuwe osanga bwe tunamuteeka ne wali ajja kugaziya obuweereza abuwulirabo tebabawulira buwulire abantu ne bakufiiringa ensonga ey'okusatu gye njagala okwongerako ku nsonga ya kunga nti tetulina kulaga bantu nti omuntu bw'aba ng'aludde nnyo mu kifo ng'awangaaliddemu oba ng'ali siniya nti kati olwo yaba ategeera okusinga abalala kituufu aba alina experience era tuba tugyetaaga naye bwe tunaakidifayininga bwe tutyo tugenda kuteekawo akatyabaga akagamba nti engeri Museveni gy'aludde mu ggwanga nga yakatufuga emyaka wuuna akwata mwana kituufu kye boogera nti ekitegeeza talina kugambwako ekyo nno kiba kyabulabe ekyokulowooza nti omuntu yenna aba aluddewo yaba asinga okutegeera ebiseera ebisinga okulwawo olumu kusignifyinga nti byokozeeko byebyo tokyasobola kwongerako n'olwekyo twetaaga okukukyusa nti weebale nnyo oli mugezi nnyo oludde ku kifo kino ekya MP emyaka 2 oludde ku kifo kino ekya MP emyaka 15 oludde ku bwa pulezidenti emyaka 38 oludde ku kya pulezidenti kya pata okumala ebbanga oludde mu kifo naye byokozeeko tukizudde nti biweddeyo kati weetaaga kukyusa tekitegeeza nti bwegamba okukukyusa oba ofuuse musiru nedda naye olumu oversteno eba ekulaga nti byokozeeko byebyo gwokulwana kwekutandise era kukwina bwe kwatandika era kwakoma tokyalina kipya kyogenda kwongerako kyekyo lwaki twenkalaginga nnyo nti omuntu yenna waba overstainze mu kifo atandika okulowooza okuvaako alekerewo abalala bajje kubanga obukulembeze kusaavinga then n'oleka omulala najja naye n'ateekako ettaffaali lye gwe n'osigala ng'ate ogayidinga tyosobola okumuwawula nogamba nti wano ogenze bwoti wano togenze bwoti n'ogwolo mu kategori gye twogeddeko ey'aba opinion leaders so relevance yo talina kulabikira mu kifo just kyegezaako kugamba kiki nti omuntu yenna bw'aba ng'aluddewo mu kifo tuleme kukikulirizanga nti yaba asinga okutegeera bw'etyo ensonga y'e Masaka ekutte wansi ne waggulu eyogeza bannayuganda obwama buli muntu yeebuuza nti kiki ekigenda mu maaso e Masaka Shamim Malende munnamateeka bw'atyo bwakutematemedde ensonga ng'akugamba nti Uganda teriiko nnannyiniyo bangi bagenda ne beeyita abagundiivu mu politics oli n'agamba nze ndudde ebyobufuzi okusinga Bobi Wine kitegeeza mmusinga okubitegeera bw'oba oludde ebyobufuzi ng'obitegeera ebyobufuzi osobola okugenda n'obikolerako ewammwe kubanga teri muntu atakulemberwa bwe baba nga abantu baasalawo nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yalina otukulembera ye pulezidenti waffe ne pulezidenti naye n'asalawo nti alonze abakulembeze bagenda okukolanga nabo kitegeeza nti abakulembeze bonna abalondebwa Bobi Wine balina kukolera wansi we si kwegulumiza nti ffe tuludde nnyo ebyobufuzi mulowooze nti mugenda kutukinako mukolere waggulu wa Bobi Wine kubanga mumusinga emyaka mumusinga okulwamba ebyobufuzi kino kyakutaasa ggwanga Uganda si kyakulaga maanyi ani asinga obuyinza ani asinga okulwamba ebyobufuzi ebbanga eddene n'olw'ensonga eyo ensonga ya Masaka ebadde esinga okulumya bannayuganda emitwe ababadde balowooza nti obuyinza mubukiza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era nga musobola n'omugoba mu bitundu byammwe nga bwe mulowooza Uganda y'abannayuganda bwe bateekayo kunga kuba kunga bannayuganda era bannayuganda be balina obuyinza obusalawo nti nedda ffe enkola tetugyagadde banoonye enkola esobola okubatuusa ku ekyo kye balwanira so si mmwe abeerowooza
ate mmwe ab'amaanyi nnyo okusinga abalala. Peni yekka yalina vision ya Uganda ennungi yekka bwana yalina okutuusa Uganda mu nsi ensuubize era Museveni n'amala avaako tuba tufudde eyo entegeera eba nnafu yadde omuntu waddembe okuba nayo kubanga Katonda tasobola kubanga yatonda ensi n'ateekamu omuntu seniority okubeera nga omuntu ali senior nnyo nti bano baludde mu parliament bamazeemu emyaka 2 bano baludde mu parliament bamaze emyaka 35 bano be baludde mu bifo bali very well cultured. It is very nice naye nkubuulireko seniority teremesanga regime kugoba bantu ku mataka nakati abantu bakaba emisolo kubanga bali cultured bali well disciplined bali well raised bali well trained baludde by experience bali knowledgeable. Yes bateeka wana amaloboozi gaabwe mugagatte n'omuntu anyigirizibwa owa bulijjo mugagatte mwenna nga mission ebyemu yakununula Uganda na bizibu ebiri mu Uganda. Olwalero bwe tulina okuba nga tudiscussingako nti kugamba nti nze ono ali important nnyo teyeetaaga muntu yenna amugambako tetugambye nti nno tewaliwo issues ziza kubanga zeetaaga okusuutika naye kyetugamba nti seniority nayo tugikozese bulungi tumanye nti omuntu omu nga mugezi oba ababiri oba basatu oba omusanvu tebalina kye basobola kukola ku kutereeza Uganda beetaaga abantu abalala so ekyo nakyo njagadde nkitereeze. Also ekyo nno eddoboozi eri abantu wamu bannayuganda jjukira nti tuli people power oba be balowooza nti be bakamala byonna be bamanyi buli kimu. Then akapoint akalala ke njagala okuleeta nga sinaba kutaganjulira constitution eno ku biri w'e Masaka Kkunga kali ku kubeera ti conflicts. Yes kirina basobola okusobagana mu families abantu abazaala basobagana ne mu byobufuzi ojja kukisuubira kubanga abantu balina different opinions ate balina n'enkola ez'enjawulo olwo musobola okudifaringa ku nkola y'emirimu musobola okwawukana ku nkola y'emirimu musobola okwawukana ku ngeri oli gyakuttemu ensonga musobola okwawukana ku ani atandikawo era akumawa so conflicts zo tuzisuubira mu eziri naye ekisinga obukulu nti wabeera wazzeewo obutakkaanya nga wazzeewo obutakkaanya tubanga omulabe yenna bw'abanga omulaba akikola kubanga akigenderedde kunafuya kiba tekijja kukola kubanga Katonda akiba waggulu waakyo naye omuntu yenna aleeta ekintu bw'abanga akirese nga kirese mu bulambulukufu kigenda kutunulirwa mu bulambulukufu era kitereezebwe era NUP eveemu ng'eri waggulu ng'ate erina beta